Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera gwatanaba kubanga subscribing nyongero kujjukiza nyongero kusaba nti kirira wansawola bekigambo subscribe kikwateko o subscribing ku channel eno okwate kade aka notification ogenda kubeera to missing nsonga yonna ojja kubeera omu kwabo abanasooka ngo okumanya Red Zone TV ngetaddeyo ensonga yonna obeggulire lyonna nga kati bwe tukikola ate gwatambula naffe nyongero kwebaza webali kubanga oyimirira n'omukutu guno ogwa Red Zone TV ne tubanga tetukuwa amawulire agakagwawo gotanaba kubanga otegeerako ng'ogatandikidde wano ku Red Zone TV byonna tujja kubanga tubikuwa kakati gwatanaba kubanga subscribing chikole tuberenga tutambula gwe ya subscribing anja kusaba gendo tuwe ekigalo kubanga gyokoma okulikinga information gyekoma okubeera ng'etambula ate ngeri yemu genda ne mu comment section teekamu obubaka otubulire osinzirawo okubeera ng'ogoberera ensonga zino nina amawulire genjagala okubanga nkutuusaako amawulire ag'okwekalakaasa gaakagwawo dakiika si nnyingi nnyo eziyiseewo naye engeri gye kiri nti olunaku lwa leero lunaku lw'abakyala International Women's Day lunaku lw'abakyala okwetola ensi yonna olwalangirirwa emyaka nga 48 egiyise ekitongole ekyamawanga amagatte ekimanyiddwa nga United Nations kakati olwaleero mu ggwanga Uganda jjukire ba public holiday lunaku lwakutaano ennaku ziri 8 ez'omwezi ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa 3 abakyala basatu abeekumyemu ogutaaka balumira mwoyo nga bano basibye omwoyo ng'enkoko emire ensanafu bakedde ku makya g'olunaku olwaleero ne balumba ekitebe ekya poliisi ekikulu ekisangibwa e Naguru bano bagamba mbo bagenze kubeera nga babanja essente zaabwe abakyala basatu bamaze okubanga beesulwa mu jjulume beekandazze ne beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe bakutta abaana bambadde engoye zaabwe eza bbulaaka beesudde mu ddene ne bakkirira Enaggulu wali ku kitebe kya poliisi ekikulu mu ggwanga Uganda bagamba mbu balina obutakkaanya wakati waabwe ne poliisi era mbu babanja Uganda poliisi essente za Uganda obukadde 43 n'emitwalo 36 obukadde 43 n'emitwalo 36 bakkiridde wali ku Naguru Police Headquarters nga beekalakaasa era nga bagamba nti poliisi twagala mutuwe ssente zaffe ssente zino zajja zitya okubanga bazibanja poliisi ngenda kubanga mbikunnyonnyola sooka osubscribinge ku channel eno genda mu comment section teekamu obubaka otubuulire wawo osinzira okubanga ogoberera omukutu guno nga sinaba kubanga nkunnyonnyola ssente zino zajja zitya kansooke nkuwa akatambi kano olaba abakyala bano abadde beesuddemu ogutaaka nga bagamba ffe tubanja poliisi sente zaffe kansooke nkakuwe then nzije mbere nga nkunnyonnyola ssente ezo zaatandika zitya bajja batya okubanga babanja poliisi era bitandikirawa Red Zone TV kwoli kanzije mbikuleetere sooka olaba akatambi kano then nzije Yes, Red Zone TV kwoli kakati ensonga eno njagala kubanga nkutemeratemeramu yatandika etya ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna omwaka gwali gwa 2019 waliwo omukyala bamuyita Nana mu Afrika Mbarikiwa ono nga mukyala mulwanirizi wa ddembe era nga activist omukyala ono ayina emirimu mingi nnyo gye yakolanga bamuyita Nana mu Afrika Mbarikiwa ono nga mukyala mulwanizi wa ddembe ndowooza nja kufunirako ekifaananyi kye wano simanyi oba mumumanyi omukyala oyo omukyala ono human rights defender alwanirira ddembe ly'abakyala okwetolola ensi yonna era amanyiddwa bulungi nnyo ensi yonna emumanyi bulungi nnyo omukyala oyo ennaku z'omwezi ezo zenkugambye ennaku z'omwezi zaali nga 24 mwezi gwali gwa kuna omwaka gwali gwa 2019 abasajja abasirikale
bamulumba ne bamwatakinga ne babeera nga bamukwata mu nkwata embi, brutally attacked by police oluvannyuma lw'emyezi 7 okubanga yali ali lubuto. Yali lubuto nga lwa myezi 7 oluvannyuma lw'okubeera nti yali omu ku abo abazze b'ekalakaasa abazze balaga obutali bumativu bwabwe ate mu mbeera ez'enjawulo nga balwanirira eddembe ly'obuntu naddala eddembe ly'abakyala. Omukyala ono amanyiddwa nga Nana mu Afirika Mbarikiwa yakubibwa bubi nnyo era bwe yatwalibwa ku poliisi kigambibwa mbu olubuto lwe olw'emyezi 7 tebyatambula bulungi nnyo, yatwalira mu ddwaliro ng'ate alina okuba nga azaala era kyamuwaliriza okuzaala omwana we bambi nga tatuuse n'amuzaalira ku myezi 7 gwali mwezi gwa 4 ennaku z'omwezi 24 omwaka gwa 2019. Omukyala oyo yakubwa bubi nnyo ng'ate ali lubuto lwa myezi 7 ne kimuwaliriza okuzaala omwana we nga omwana teyeetuuse. Omwana yamuzaala wa myezi 7 olubuto nga lwa myezi 7. Kakati omukyala oyo omusango ne gugenda mu kkooti n'abeera nga aloopa police, Uganda Police ng'erina okubeera ng'emuliyirira. Njagala okutegeeza amawulire gano we gatuukidde nti okuva 2019 mwezi ogwokuna nga 24 paka olunaku olwaleero poliisi teriyiriranga mukyalo oyo era kyekireetedde abakyala abo boolabye okubeera nga balumba ekitebe kya poliisi e Naguru nga bagamba buno si bwenkanya. Uganda Police twagala bwenkanya era bataddewo embeera resistance ebadde y'amaanyi nnyo, babadde mu kavuvuŋŋaano k'amaanyi nnyo ne Uganda Police nga bagamba ffe twagala ssente zaffe ate twagala mubeere nga mukwata bulungi abakazi naddala abali embuto kubanga babeera delicate nnyo. Kati no yembeera ebadde egenda mu maaso awo era amawulire genfunye gandaga nti bano abasatu bamaze okubeera nga bakwatiddwa. Tetumanyi oba bateereddwa, sinaba kubanga nfuna amawulire gaddako, oba bateereddwa oba bayinza okuba nga tebannateebwa, naye nga gano amawulire gaddakiika ntono nnyo ezimaze okuba nga ziyitawo ng'abakazi bano abasatu bakwatiddwa. Bagenze basatu nno nga we baleekaana bawanisa ebipande byabwe balaga obutali bumativu bwabwe eri omusango ogwo era nga bagamba nti ku luno olunaku engeri gy'eri Women's Day, International Women's Day, tetugenda kusirika munnaffe nga yakubibwa bubi, munnaffe yatuusibwako damage etagenda kuvaawo. Ate lwaki ensonga eno tuba tugireka, lwaki ensonga eno tuba tugijja mu ddiiro? Abakazi abo bawaddeyo ne bagenda ne baba nga ate bateekawo embeera nga bw'ogirabye. Ate mu ngeri y'emu ku lunaku era lwe lumu luno ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule waliyo abakyala era nabo beekuŋŋaanyiza mpolampola ne bo ne balaga obutali bumativu bwabwe nga bakutte ebipande by'abantu abawagizi ba National Unity Platform abazze bawambibwa, abazze basibibwa, abazze bakwatibwa ewatali musango. Nabo beekuŋŋaanyiza ne bagamba naffe ku lunaku nga luno tetugenda kubeera nga tukkiriza tubeere nga tusirika busirisi, tulina okulaga obutali bumativu bwaffe ate embeera y'abakazi mu ggwanga Uganda engeri gyekwatibwamu. Kakati wano ku Red Zone TV bwe mmaze okugasaka ne ŋŋamba nina okubanga nga kuleetera obeere nga obimanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nnyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel eno, okwate kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Amawulire gonna nga bwe gajja gagenda kuba gakutuukako, ojja kubeera omu ku abo abanaasooka nga okumanya Red Zone TV bw'enaabanga eyitaddeyo. Embeera bwetyo bwetambula, lunaku luli International Women's Day, public holiday, gonna amawulire ogenda kuba nga ogafuna. Ky'olina okukola kiri kimu, kwekumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV, ensonga zibeere nga zikutambulira bulungi nnyo. Bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole ate tubeere nga tukuweereza. Amawulire gakyali mangi era gonna nga bwe gajja bw'ogenda okuba nga ogafuna. Katuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyagasaka ate tukyagakuweereza.